Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Ekitalo nnyo kitalo ddala ekya munnaffe Kagolo eyakubiddwa ba LDU. Abantu bangi beemulugunyiza ku ba LDU ndoza mukulu Tamale Mirundi anaakitutendeka oba n'akitusomesa bulungi nnyo kubanga abamu bagambye nti nno President Museveni yatendeka ba LDU bano ng'abatendeka ng'entala hamwe ez'e Rwanda nti singa wabeerawo abagala okumuggyako mu bukulembeze mu ngeri y'okwekalakaasa aba LDU bano bo tebalina kirala kye baatendekebwa wadde amateeka baatendekebwa kukokinga mmundu na kukuba masasi kutta bantu. Kale n'abantu kyekiri mu birowoozo by'abantu mukulu Tamale Mirundi ajatubuulira oba ddala kituufu aba LDU bano baatendekebwa kutta bussi era ng'ekigendererwa kyabwe ekyabaleetesa kyekyo. Mukulu Tamale Mirundi ensonga eno yaba LDU ogyogerako ki? Si ya LDU yokka naye ensi yaffe yafa. Yes. Ensi yonna etambulira ku mawulire empapula z'abamafiya bazitwala. Ensi netambulira ku parliament. Ensi netambulira ku kituyisa civil society. Yes. Ensi netambulira ku bakulembeze oba bannaddiini oba baki zonna system zaggwawo. Yes. Era nze nange njagala kweddira waffe neewummulire naye ensinga ekwagala nnyo anti nedda kankubuulire ensi yammwe yayonooneka lwa nsonga ti ensi abagezi baayo kasita bagivaako ng'olwefudde kakati mwe baagenda ne babategeeza nti omuntu ababbi bawamba gavumenti kita state capture. Yes. Ne bagiwamba yonna kati bwe bawamba gavumenti yonna ne kiba nga tosobola kubeera na ssente okuggyako ng'obafukaamiridde bo bebafuga ssente. Yes. Bajja kukosa revenue authority oyavuwale bajja kugoba ku malediyo gonna nzimba wangudde nzekka okubanga tuva ku mikono anti saagala kukola nabo sirikola nabo ne balikola kye tubawulidde ku butambi titugende ku buli gyayogerera yonna nga byayogera tebifuluma tugule abakola bakola nabo naye basooka kwepankira ku porogulamu zange neziga obulinga busatu obo lyabo lyonna nendimalawo nezibalemerako kakati ne balowooza bo mutayimbwa mu mutwe nze wange siragirwa baali batumaani batubye abantu baje babasasula naye obulenzi obwo bujja kusasula kati bebatuma tebajja kusasula obulenzi obwo bajja babubetentere wano abannayuganda kubanga nkubuulira nti bo politics tebamumanyi. Kakati leero okwo empapula zamuli bazikwata naye gwe basaani munnamawulire local defense erina ebizibu bibiri. Local defense terina teeka likifuga terina ekitegeeza terambikiddwa naye kikwewuunyisa obakwata abaana ba Nuupu ne babatwala mu kooti maaso naye ng'ayina engatto y'amagye ne yunifoomu y'amagye n'emmundu y'amagye tatwalibwa mu kooti maaso. Local defense bagireka kireebereebe. Abantu kiboogera kituufu nti nno pulezidenti yagitendeka kutta bantu baategeera nti ejja kukola emisango mingi neetabaako weegwa omuwaabiranga muntu era nze siteesa nze omuntu gwe nasinga okukyawa gwe siziika ne bwe nsanga nga patu ya poliisi nensanga aba local defense yimirira nabakyawa nnyo kuba nabategeera tebalina we bagwa. Ensi zonna tulina kye tuyita paramilitary. Kenya balina General Service Unity. General Service Unity eyambala empale y'amagye saati endala olw'okuba amagye gaabwe bagatya okugayingiza mu bantu bakozesanga eyo kuba poliisi ya buti ekivula nti poliisi eyina riot poliisi eyina ki bano ba buti era omupoliisi tukiyita reading the Riot Act ti omupoliisi ajja n'akwata ekizindaalo n'abagamba omutavaawo mu ddakiika 3 tuleeta maximum force
olwo poliisi neyingirawo kati gavumenti bwe yategeera nti poliisi owa civil servant nono civil servant ow'amagye yo yebeera layabo yakolawo ekitongole ekitalina bwekigwa naye ng'ate kisasulwa ssente yamulwa musolo n'abeero si bwe bali nabo tebalinayo bagwa si ba civil servant singa owa defense aba atwala omubbi ku poliisi ne bamukuba ne bamutta towaabira gavumenti omwami ow'omuluka n'omwami ow'omuluka n'owegombola ba civil servants kivula bano bagana okubabuulira abeerosa abali makomera bayitirivu they are not protected by government they are not civil servants kyogamba nti LC chairman tebalina we bagwa balina kyewa is not a civil servant bategeera ti these people will commit atrocities batuwaabire nibo balikanga tebalina we bali naye tokiraba nti gavumenti yaffe beetuliddemu olukwe is not government mu reforms bano kyagula gyebyeboogeramu ebyo mu ebiri kyobulambaga nti opposition yamwe nayo tebayamba balooya bakugunya abalo society ebyo babyogerako how can you give somebody a gun a military uniform and boots n'abanga tavunaanibwa mu magye n'okwata kitatta n'omuvunaana mu kooti y'amagye n'okwata omwana nupa ayambadde akakofiira kamyufu n'omuvunaana mu kooti y'amagye naye ng'ondo tavunaanibwayo okujjako nga bamubeteese bana abeewaabwe ne babatta abantu bajja kutandika kubatta kubanga emisango gyonna bw'ogitunuulira mada zikolebwa local defense gyonna egisinga omusajja gwe battira ku piikaapu gwe baga nti yagala kutta nandaba oyo sali yaliwa local defense era wennamuŋŋoona wali yayambalanga kino ekimyekitawe nenyina tebaliyo n'abaana be n'omukazi gye bali abantu bajja kutuuka ku ekyo society toyinza kuginyigiriza gwelooza covid yaggwawo emibiri gikoze resistance siriimu gwe nalabe waffe akunyula enviiri si yoono omubiri local defense bajja kutandika obatimpule ne bakitaabwe ne baani n'abaana baba batimpule if government does not come out to rectify babo bakitegeera era waduka defense kasomulaba nga yesende emabega wakusse okujjako ngaewaabwe babatimpudde ne baba ku kyalo ne baddukako ekitegeeza ekigendererwa kyakuleeta ba local defense kyaliki ate nkugambye local defense ensonga eyokubiri basoma emyezi esatu ne basoma emyezi esatu gibajja ku introduce yourself to the barracks emyezi esatu ne bakugjamu obwoga emyezi esatu ne bakuzayo ku nomasi ye poliisi ng'emagye local defense ekoma ku myezi 6 tebabazza mu buntu babajjo nga bali half baked nze kano negotiate with owa local defense ne bumusanga ng'agudde kabenje siyimirira si yakapeti emotoka siyimirira afe kubanga bassa abantu baffe yes tewali wano case etali mu local defense omuntu tayinza kubeera awo mu Africa nga talina amufuga kyabulabe okujjako ngaaliwo omuntu aligenda mu kooti n'awaaba omusango kooti neerulinga nti owa local defense mwe mu uniform mwe mu emmundu mwe mu military boots ekitegeeza wa gavumenti gavumenti nesasula tulifunayo omulamuzi ategeera alikola ruling kati owa local defense odduka buddusi si bantu babakomya ku myezi 6 emyezi babajja mu buntu ne bawunga kati ate obafuza incident ya Kagolo yandibadde amukwata n'amuarrest incident ya Kagolo erimu bwekiti one kiyinzika okubanga muganda wa Kagolo abadde muguzi wa ttaka kuba nammwe nze kyobula bibiri byammwe bye sibiyingiramu temuli honest nze mbagamba ngula ettaka ngula property naye endagaano yange eriyo akawaayiro kyobongozeza bwe kitaba kiro kikyo nkutta otani anguziza ekitali kiki omutirawo anti nzikiriza nti gwe kiteekeko omukono ti if what you have sold to me does not belong to you I reserve a right to kill you which is saying kubanga manyi nti n'abo abatunzi b'ettaka tebakatta omu era ezo keesi ekyokubiri director wa saidi
ffe temutulowooza nti tutambula n'amajambiya tuli balalo tutambula n'ennyondo mu motoka tuli balalo n'asidi nategeera nti ekitongole kya sayidi baakitta kyafa kubanga ekitongole kya sayidi temuyinza kubeera dayirekita wa sayidi atalina musango teguliyo era nabano bakimanyi nti nenkwita nenkugula kubanga oli bwatta munne nebakugamba nti bagenze mu kitongole kya sayidi ebyo bigwirawo era lino eggwanga teriyinza butabeeramu revolution nga Museveni yavuddeko era nabagamba nti pulezidenti Museveni bw'ali baawummudde omukulembeze omulala n'ateekawo akakiiko akabuuliza ku byali mu gavumenti yajagasiiye kubanga bisusse ate bisusse tewali gavumenti yali ekoze kubanga kati bali bagezi nti kakati oyo baagamba nti baagala kutta Nantaba Nantaba omusajja n'amugoba emisinde n'agamba derevo nti kuba essasi natemba n'agaana simanyi ge bayina we shall be overpowered ne batuuka mu ttawuni n'abayitako ng'ekkubo lyagamba essomero gye liraga si yeeyo kakati Nantaba baba agenze ekayunga okulipootinga Kabangali okwalisa lyo yeyatta omusajja Kabangali yavakawembe si ye kayunga bategeera batya si ye kayunga era oyo omusajja bakwata omusajja oli sali n'amugja Kabangali ya poliisi n'amukuba essasi n'amutta ng'abantu bonna balaba. Why was there no quarreling at the police speaker? Omusajja tumukuba tumwetaaga tomutta twetaaga omujja mu information abapoliisi bakubwa amayinja ne bakuba to save omubbi era omubbi olulaba ku poliisi Kabangali ya poliisi atandika n'obbawema naga nti kiwedde kubanga ye omupoliisi bamutulaininga to save life ate amugjemu obujulizi omusango gwa saliguliwa. Did this case progress? siguuliranga nako okubasalirwa ennamuwulira nti ate bakyusiza Nantaba olw'enanga nga poliisi bweyagala neyiso Nantaba kati gubikibukidde how ani Nantaba yalipootinze ku poliisi ate kakati gwe munugamba nemugoba omusajja nemumukwata nemumutta ng'amawulire gasooka kuba nti Nantaba yabadde ago mubano bawaabire enanga nekifuba ki naye abo benanga abo bajja kusanga obuzibu gye bujja enanga ajja kuteekebwa mu kakiiko bamubuuze bye yayogeranga nzababuli myayino ate mwe benanga abo kyebatamanyi. May I know people who are informed about this government and this future? They are very worried. Kituufu. Abantu abamanyi gye tulaga bali very worried. Nanga tebannaba kutegeera. Baroza yasinzidde ebweru n'agamba nti agenda kuvaayo apininga abantu abattaka weesi. Lwaki Baroza avaayo ku kiseera kino ng'ayatuka mu ggwanga? Anti kankubuulire. Ebyo diversion. Kakati ekyo nkubuulira nti amawulire gaali gatandise ku Nantaba. Ne family y'omusajja ne bagigambe waabire Nantaba. Kati waddayo ekyozinga Nantaba. Nantaba wouldn't have reported to the police. Did Nantaba you say they moved to kill the man? No. The man was killed when the police pick up. How did the police pick up? Kill a suspect. Who would have been driven to Kayunga? Nantaba againti yoyo. Angoberera. Yes. Era president yagamba nti bwolaba wa boda boda akugoberera nga takuvaako muyimire mu insulting. Kati Nantaba yalikoze eki eyo keesi yafa. Ate Nantaba singa poliisi eyava Kayunga yeyatta omusajja ekyandibadde kyanjawulo naye yava Kawempe. Yava Kawempe. Naye kino ne kitamanya nti bo bali tebamanyiddwa naye kimanyiddwa ekitebe waakyo kyawa kinnamuŋŋoona bajja kukijimba olunaku olumu. Omanyi Abaganda bagamba mbwe enkima eriyo ebibisi wali ogisanze emulako bagikola kulya bibisi yogiramba. Nze mbabuuza why is it that Moses Ali is in the government nga kasimubula mufu? Moses Ali never went to the scene of crime. Nabaga nteri munyankola ayina magezi guli aba ku scene of crime. Abatalina magezi mu mugenda bo bamanyi future ti one day we shall be outside the government. Bukiri tukoze ebintu byaffe wano. Every government that comes into power eteekawo inquiry. Nonga nti busooka weebuuze Paulo Muwanga yasuula obuti yateese n'abayekera ye yasibwa mu kkomera obuti teyasibwa
Muwanga had killed many people in the mansion. Obote chatako. Obote mumuchawo kuchai. Collective responsibility. Mumuchawo kuchai. Bwomwana wa Museveni owulira nti yalwanidde mu bbaala. Owulira nti mwana wa Museveni tayita ku bitaala. Owulira nti abatotoyi bafudde wagundi. Owulira mu family ya Museveni yateekeredde nga kakooza mutale. Yes. Gwe lwaki gwe tokitegeera nti nannyinimu bw'abanga bino tabikola lwaki gwe obikola kakati olina omusanga ng'oyo omu kakati ekyakagolo mukijjamu ekintu kimu tikagolo omusajja bamusibye emigwa ne bamulekera n'essimu nti kubira abeewamu impunity ne bamuwa ekisa kubira abeewamu basimbi kubanga nze ndowooza nti balyaŋŋana ssente abo abatunda ettaka bwe mulaba kyomba sikola bizinesi buli omukola bizinesi sente bwe zirabika akamiro ne kalabika buli omu n'atandika bayisawo bannaabwe waliwo ne gwe batta ku yisita walinga ekyengera musajja yalina migundi ye miliyoni 3 mwezi yaziryako banene yekweka n'agulaku n'emmotoka bamulumba kiro bamusaka baawo leeta sente zaffe abasajja nga bakamu yes gwe lwaki olya ku banno sente sikkiriza banno bakoze ddiiru muzigabane ono muganda wa Kagolo bagamba nsonga za mukyala Kagolo babadde nnyo mu by'ettaka ebyo naye okay ne bwe ziba za mukyala omanyi ne Bukedde naye tomwesiga kuba nababuuza nze nyambye wanaamaka nababuuza nti Bukedde buli womulaba waliwo eyafudde ayina gy'alalamyaki kati nze baali bagenda kunzita batandika okudibeetinga mu Bukedde ponze nasudde ababaka ba Buganda naye nga anti nfe basooka kizimba naye nga nze tebamanyi nti ate abaagala okunzita mbalikoodinga ababaka ba Buganda bagenda okuba Mirundi yasudde ababaka ba Buganda kakati nga bano be bakisiga wasudde aba Buganda n'oleeta baawo abaagudde bannankabiro bani bonna yabadde aboogerako kati ngende okufa nga Bukedde akizimbye nze ne bawunye wano bakutte bulungi ne mbagamba nti abaana tubeere honest lwaki buli mugagga afa omusajja bw'aba yeyafudde bakwata mukazi omukazi bw'aba yeyafudde bakwata musajja bintu bye baagala okubba kubanga famire abantu bombi abakulu bakoze eki nti mukakasiwuukira natta bbaawe ate n'amutta ne muganda we ate muganda we amaze okufuna olubuto ku mugagga n'alugyamu Bukedde yagamba nti abagagga b'omu kibuga banyigidde Kayihura omulambo gwa munnaabwe gwatwaliddwa Kabangale naye nga Bukedde amaze okuwandikira nti emmotoka yamuiseeko emirundi 2 nabagaa nti muteekewo omuteteme ate yali badde n'omulambo byombi bituufu ku Bukedde byombi Bukedde bwabikuba biba biki bituufu naye mbagaa nti omusajja Kiyingi owa local defense bakugamba initially ti owa local defense ye yazze nga musaba laptop omukazi we baali bamuwadde ekibiina nga kimuwadde okunoonyeza ku buppi bwa ssente Transparency International kakati naye mbagamba ti mu nnyumba ya Kiyingi mwamala emyezi 6 nga masannyalaze tegaliimu looya n'emyezi 6 nga yes kyali kikutegeeza Kiyingi oyo yali awayalinze yali alina cameras mu nnyumba ye kuba omanyi yewadde heezi wa computer kakati nga bw'abeera mu Australia ebiri mu nnyumba yakolaki kakati omukazi ono olw'okuba yali muyigirize ye teyalowooza mayembe yatta electric system n'agijjawo kakati bwe babakwata n'ekintu kye bamukutte mu mateeka mu murder cases tulina sakamusanso obanga omugenzi ti omuntu amanyi yamutta ye mugenzi yaba amanyi yamutta who pulled the trigger bakola batya bakutte attention yadda ku Kiyingi bamukwata ne mutwala mu kooti laba bwe bava okuleeta takeaway teri muserikale wa prison ayinza kukukkiriza kugula takeaway mu town ne mugiriirawo emmere yeruzira ekaberebwa gyotutteyo ate kitatte ekyamuunya kyaliki baali bagenda muttirayo ne baleeta takeaway munnamugambye nti obuwa nafumba bakazi baffe okufumbanga buli lunaku naleetanga noono naleeta kakati baalya takeaway mu kooti
nga motoka yeruzira esimbula ku kiyingi motoka yeruzira teyimirira mu kkubo oba oyagala giwamba bayinza n'okutuuka eruzira babale baserikale bameka beetagibwa okujja ku kitanda okukuuma omusajja yafiira mu kkubo the one who pulled the trigger owa local defense yafiira mu kkubo era baloya ne bakyuka ne baguwa kabega bagusenga naye bawulyako ngaomulamuzi abuuza nti omusibe oyo postmortem yeeriwa tewali wadde n'akatono byakomaawo diiru yali ekoze ekyo ekutuse oli kasita yafa omusanga nekolaki ate nsenga mukyala nsenga omukyala bagamba yatomera bako nti yali muto wa mukakayula omukyala omusajja alina oluganda n'embabazi naye bagamba omusajja bagamba ngaomukazi yatomedde bbaawe amukululira mugenderevu abamawulire ne bakuba my wife has killed me who was there in the car ani yalimu nze mbadde wano mumawulire okumala ebbanga ddene era nebagambye ti mu gavumenti yeriddako ndikolera mu intelligence oba kunyonyola bantu gavumenti yeriddako naye erimu bano abalinzi sinza gibeeramu eriddako ogirengera naawe tewayinza kuba tekisoboka eriddako ejja kubeerawo kakati mu 1998 nali nkola mawulire omusakazi n'agula abantu sajja ne bajja bakubabba amasasi n'avuga omuntu sajja n'amutuusa ensambi ku geeti n'amunyenyako ng'alaba n'agivuga n'amutuusa enamirembe ku geeti n'amunenyako ng'alaba bwe yatuuka erubaga yali afudde naye ba investigations bedda abatali bakulo bagoberera omusaayi guno engeri gye guze gutonnyamu yes ne bategeera nti omukazi era bwe yali aziika yali yayiwamu eddagala n'abaana be omukazi yawaaba ne mu kooti bamuliwo ennoso emu leeta saasi nabagamba nti buli olabanga omusajja ng'ali wabweru wa geeti y'ennyumba ye kitegeeza ayagala kulaba mu motoka ereeta mukazi we ayinza okuba yayavuola bw'olabanga omusajja ali ku geeti aba alinda mukazi waggulewo kuba babattira ku geeti abasinga even me nze geeti zange nzeggulira ziri ku remote baba ku gundi bakuba engombe ne bakuba engombe ne bakuba engombe omusajja naye muntu alina ebyo abaana bali ku tivi bagezedda yes somebody remains at the gate for a long time ate nga ku geeti gwe kusinga obubiri baali baneze ku geeti kubanga iti confirmed nti yeggwe era oyingira kakati omukazi ono oyo kubaga nsenga baali balowooza nti kayigula ajja kukozesa amaanyi gamwejjeyo mukomera era baga nti tasobola takolaki naye omukazi alina intensoni ey'okudda bba lwaki ate yamutwala mu ddwaliro anti okubuzaabuza ngaoli kubanga okutwala mu ddwaliro recovery ono yamutwala mu ddwaliro n'agaana when I raise these fundamental issues bane mutunuulire sitole za bukedde ziba zibakubuzaabuza sitole za bukedde ziba zaki zakubuzaabuza nti bano be bazi-influencinga era bw'ogisoma tugitwala nti yeeyo abagenda mu bukedde bababuzaabuza bakugamba wano ti abattakaweesi bagenda mu motoka boxipoti ne bakola batya ne bakwata kuli wegeni n'abasajja abaali babalaba baali bakuba ebifaananyi nabo bwe baalipotinga ku poliisi ne babatta nembabuuza eyo information eyambaano kubanga this the information you will reserve omusango gutambula bulungi kakati ani ono ayambani agukubye ogumalayo agwambudde bukedde ne baliko babitwala byonna byonna kubuzaabuza bwekya batwala bantu kubasiba mu kooti kubavunana kaweesi yattibwa abantu bameka baali bangi buli bakwata n'abalamuzi babivaako lwaki oyo lwayogera kakati oyo omusajja nali mumanyi yali kayigula yali amutute Liberia ng'ali ku African police yajja atyabulira entebe yajjira mu nyonyi n'abulira entebe how did he disappear kayigula yamukyusa bakawesa baze andi nkubuulire yes naye yabula entebe yabula atya
How did he disappear? How did he disappear? Entebe kitegeeza forces ziri muki mu police. Nze mukyalo yebagapiyire era ndowooza mulokola aliko egundi ye. Bwe bamala omutwala pulezidenti namulonda kubeera kakiiko ak'ebyettaka waayita ebbanga nga tannafuna ssente nga bakalwanyisa kati nga si mulamuzi ate nakamuzi kannatandika ali awo mu bbanga bamugjako security ye ng'olwo baagala muttaki security bwe bagimugjako baali bakuuma mulamuzi oba bakuuma chairman w'akakiiko akati katannatandika abo agagasajja ga poliisi agali eruzira nekajja gamugamba tifukuwa security twagala obukadde buli mwezi nabaga nazijjawo ze mu pageti siziinaamu nerimugamba eryeri eruzira pulipeya yowaguleefu ekyayamba bagemeyire to see the president immediately to solve her security problem. Nange emotoka yange bagitwala nebagezeko nebagitwala mu garage nebagamba ti abaserikale tebatambulira motoka ya civilian nenze nolokuwa nemikwano gyange bangi mu gavumenti naki nembuusa jeno is it true ti abaserikale tebatambulira mu motoka ya civilian nangamba twabawa motoka oba twabawa ggwe nga nange babanzijeko bambete nti abasajja nga batitinkanyaawo ono nabaga nti kagezi oyo lwaki yava ali kukwameme kakulo yali in front of akulo naye baali bamutuukiridde akole eddiiru alye sente ate baterorist baali bakutte kagezi nazigaana miliyoni 7 nalugaana kati nakula security okutambulira kameme kakulo tubuuza nti akulo lwaki aba akulo bwe bakuba omukazi ono amasasi bo tebayanukula lwaki bategeera nti bagiridde ono yekka lwaki akulo president yamulemeza mu kitongole so the gangs we are in the police bagangizi bali mu police mwennyini ate era naye mu police abo boolaba bagasire simanyane tebalinyakako mu police school telebanga kyapulayinga n'ekya local defense. Yes. So they get people who cannot be charged professionally. Kubanga oyo omusajja omu baatugamba bamujjambalala ng'atunda ngoye. Yes. Nangatto. Look at this situation. Tuyina emmeri 5 mu nnyanja ne Katumba Wamala zaamulema okujja. Emmeri zeetomera mu Uganda. Nga baagala emmeri beewole ssente biliyoni $3 bagule emmeri endala. Ne bagenda ne Kenya ne bajjayo ekidyeri ne bakifuuyira langi nga kikadde bakisula mu baaso naye era emmeri ezeetomera tezaaliko bakapiteeni baazo baali bayiga who cannot be charged baali bayiga ekitegeeza eno gurupu y'amaanyi nnyo emmeri yeetomera etya emmeri yeetomera gye ndewaayo mu Uganda emmeri yeetomera gye ndewaayo ate abaali baagala ozijjayo kandi nabagamba nti mugula ennyonyi muyingira mu airline mugula ennyonyi why efuka fulaga kalya kuba ekyasuula eri mumaze kinoonyereza ne mukizuula nedda luli batundanga at this time ne Rwanda ennyonyi egire tewali basaabaze tubadde twakava mu terrorism ebyokuba ennyonyi tuzze mu covid abantu tebatambula ekitegeeza the passenger business is not when to invest in it mu kiseera kino abali baagala okulya enjawulo ba ate bwemulonze ku boodi temutaddeeko kapiteeni babu muvuzi wa nnyonyi temutaddeeko mukula muvuzi wa nnyonyi kakati ekyo ekitimba kyabwe baali bakiteeze dda kijja nabalola era amawulire ge gasooka Uganda Airlines bagula abamawulire kakati jjo nze abantu bangi banjagala twambayamba nnyo kapiteeni Royi twali tetumanyiganye naye alina mukyala we omukyala wangabi mukyala mutoolo mama wa mutoolo kati bwe nalwala yalinnya ennyonyi najja okundaba mu Uganda mukyala mukulu mukadde kakati najja okundaba n'amasuuti aga
nanga nti esuuti eno eya yero nze nkakasa nkusabira ojja kubeera ne ku mukolo gw'okulayira eno jjajjambala ng'ogenda kulayira nalwala Desemba nga 16 ndoza tuyazeeko kaakati ezo layino zemulaba zowulira nti enkula bazirwanira bali mu kuzisengula enkula ezo kaputendiro yazeereetera n'agula ettaka lirye kaakati bano ne bajja basala amagezi ne balwanira ettaka eryo omukyalo yagula bwe bagwera yankubira simulanga nti ebintu byatatawo babitwala kubanze bakagula lyonna nali njimanyi kaakati bano aba Wildlife Authority baagala okusengula enkula egula ejjembirero ligula buwanana abachina be bagagula kaakati bw'oba toyagala bakwate mu katale k'ensi yonna okola lipooti nti enkula yalwadde neefu oba yafudde bukadde kati bazisengula endo bazitwale gye banazitundiraku amayembe basajja babala very calculative because they have the money bagibala gwe tosobola kutegeera kye babala wano tikakati kunze bagambye nti omusajja oyo tetujja kumuwa ssente ti yeye naye tukule baakola nabo abali eri mu production era bagitta program bazitta ne bakugamba ti bw'oba oyogera oli akujjako naye gwe kyoweerabira kiri kimu nti nze bweva ku TV oba rediyo yo ng'ekoma iba tekyayina bagigoberera ate nze nina alternative ne bwe muzijjako zonna ne platform yange onagijjako kubanga abasajja abo nze namala nabo emyaka 14 mu gavumenti nembabala amagezi gaabwe bonna. How do they defeat their enemies? Engeri gye balwanyisamu bakuwangula batya okujooga buli muntu ne bamuliya ku muntu ne bamunyalako kiri bweki nti ekisooka bategeera obunafu bategeera nti mu Uganda tiri muntu yenna who can survive outside government. Buli lwokolera gavumenti ofuna obunafu obw'okwekolera nti emmotoka weeri ennyumba weeri Ministers Village obukedde 3 omwezi osobola n'okugenda mu banka n'ekuwola kubanga oyina salary loan eri insured. Kakati omuntu yenna afuna obukadde 3 omwezi ng'ababaka ba parliament addira emyezi 6 n'afuna million 55 omwezi kitegeeza 6 emirundi 5 meka 3 billion kati 3 billion yazijja mu banka omulundi ki genda investing etoddayo kyobola babula tebalabwa toyinza kubalaba tebalabwa ye investment agimaze kuba bw'ozizza mu kalulu okola ki owedde bagenda kubatula kakati adduse nazo kakati bategeera nti can somebody leave government ti no ono mirundi bwemumujoga ne mujja watu mujja mutwala mu president's office akole sobola kugendayo nswere mpunu sirinyanga y'emyaka 7 banda lima manya magezi gaabwe kasita bakujja mu kifo ekimu ne bakutwala mu kiralo owedde bajja kune ku mutwe bakunyaleko ku mutwe togendayo ekyokubiri nti bakubala privileges za gavumenti bw'oziyimirirako toyiya tosobola tekakati kankubuulire omukyala nga Kazibwe special awandira Kazibwe musoke mulabe Kisekka Dokita Kisekka yayina faamu nnene nnyo nga y'amaanyi Kisekka yalagawa faamu ate tebagitwala anti Kisekka olwava ku bwavaisi n'eddwaliro yalitunda ne faamu yasigala we bamuziika wokka Kisekka ali we bamuziika wokka etemangalo where did it go anti where did it go ekitegeeza mu Uganda temuliimu kampuni esurvivinga nga teyina luwenda ku gavumenti anti ogisuubuliramu muli nti era bw'otunuulira nabaga nti mutunuulire engoye z'omwatto zigula wanze nzigula wa kadingidi atunda bulungi ate wakisa kadingidi aliwa kuba omulembe gwa mini Kalodo guest house aliwa Kalodo enakulabye exozio ngudde kulenya eya Yonasani yagudde kulenya nti kiki tanti exozio ya motoka ye Bachinandi brothers where anti kubuulira tikakati nojja ku mulembe gwani ogwa Obote
Makomoti Apollo Milton Makamoti yayina kampuni nga bagiyita Makomiko ng'erina buli kintu kyonna naye yasigaza ka hoteri akali wano wa Bakole ate kabuliddwa akagula akatunda yagwamu nze okusooka okulaba omusajja asitula ayina ekyuma ekisitula tractor ekikola enguudo mu Canada's Technical Services waali yaddawo goga nti mukazi yawumuliranga mu bbaala n'abagulira omukati awemula owemula ng'olimu ako tebakuba tebakyamuwa mirimu ebyuma yabitundako enjegere gavumenti yedde yaddako yali temumanyi nti abasajja nga bawava muno nti abasajja nga babulwana these are people who have outlived the regimes basajja bagezi nnyo tebaddira amakampuni gaabwe kugabembeka kuki kakati bw'obeera mu gavumenti nti Kiseka faamu ye yalagawa nti disappeared ti yali nga soda gavumenti yemuwaayo efuuse demonstration farm Kiseka nga ettaka lyekka bwe liwulya nti liweddemu amazzi pipe zeetekako zokka za sola yes where is it now byonna byafa byaggwa olwava mu gavumenti in Africa where money goes through the power goes through the door money goes through the window nenkugamba nti mama wange special zawadi akazibu mwanyinazi ti yayina nayigaga market eriwa tekyawulikika yali mulunzi nga ayina enkoko ayina ki nayigaga market yali awo kati yameramu n'omuntu anti bano bagula ewo kati ye bwe yalundanga enkoko ze ng'abazze n'okubafuna emirimu abaana bagula enkoko weni waini power buli kimu kyekola kyokka bw'oba mu power bo bakitegeera nti ono ali ku oxygen olumugjawo that's why buli gwe bagoba agenda n'ababeginga okujjako nze nze namanyira salimu nsiko tandabangako gwe okuva lwe nava ku mulimu tandabangayo sigendayo nze nagamba kati ngenze wange kwekolera bamafia bo lwaki tebagoba ku mirimu anti nkubuulira nti bo be bali mu yingini kakati no gyotunuulira ti baminisita abo abasinga obungi bwe bamugoba ayavuwala kubanga okimanyi nti Mayanja Nkanja eri Minister of Finance basiba omwana we ono twerira obulonga yeewoze $5,000,000 kubanga goba weewola ssente kakati nze mbirabako simanyi Minister Civil Servant nange nami newole ssente nze mu banka nti newole buno microfinance anti kugeka kati Segirinya bw'atadduka bamusiba abo n'abaka ba parliament abakagendeyo bonna bamanirenda babawoze dda kati ate Segirinya nga bamutadde ne ku lukalala lw'abanaalayira anti nkubuulidde agenda kulayira nti bw'aba era abamukozesa bali muli kubanga Segirinya bwe bamupeningirawo Bobi Wine ayingira agenda kulayira ngenda kuzomeza nkugambye uyo wa gavumenti yennyini n'ono gundi n'ono muganda wa Bobi Wine Nyanzi yali abulookinga gundi Nsereko that's politics byonna byebimu yes anti mulimu akozesebwa n'atakozesebwa kati afaanana nga nze tebali muddamu Segirinya ekitegeeza wa gavumenti anti kubuulidde nti bo babala ebintu kakati kolowooza Kadaga bakuba waki Kadaga mukazi mukozi yes anti bwekyo bakagamba nti kakati tuyina parliament ejja kukola omulimu munene nnyo balina omusango gwa organize sente banaazijjawa baba kati bajja kuleeta nga bibajeti ebinene nga ziyitira omu gavumenti abadde kyankwanzi yagamba nti parliament eyise ebadde mu blocking okufuna sente ekitegeeza president yennyini yasaba sente anti ffe tetuganye I don't mind nze nkugambye nti bwe mbala ebintu byange ndabawala yes ayina okufa manyi ekiriwo manyi ekifumbibwa no abasajja bangi batya nnyo okuwasa abakazi abaasoma tajja muwa problems ne buli wawasa omukazi gwotya kitegeeza you are weak what can the speaker do nga mumusinzamu ababaka abangi speaker ateesa ayina veto ebiteeso byonna biva mu government from government or from private motions why do I blame a speaker the problem is with their people batwala batasobola kwogera luzungu mu parliament era nabagamba tikokasinga eboonoona nnyo you will not get leaders because in any political system backup benchers must criticize government have done more, have contributed more than anybody ku government yenu. Why?
nti mbabulya n'omuntu n'akiraba nga kituufu naye mwe bwemunasirika kijja kwebomala omulundi gumu mudduke mubuze gye kivudde mudduke n'obujozi bwammwe okujoga buli sayansi ali mu kutwala ababaka ba NRM ekyankwana nze sifaayo naye bye badisikasinga bye biruma eggwanga ate bye biruma eggwanga kati babadde bakukayanira kugenda bweru nti kakati nze nkubuulira ebyo byonna tebiriiyo pulezidenti bw'aba atambula ebweru atambula n'ababaka ba palamenti babiri mandatory ate basaba kyekirala anti nabo bagende nga mu bukiiko ebweru bazirye